Ntera nnyo ku kinoganya abanninanye nti mugamu ku mawanga Guludde ne ge yawandako eddusu ne Uganda toyinza kugibuusa maaso kuba ku kyebitone teyatuwa yatugonnomolako. Leero kanneesigamire nnyo mu kisaawe ky'okuyimba wabula kyetobeseemu abayimbi ab'enjawulo abayiiya ennyimba ne kikuwa akaseera akazibu wakati mu kufumiitiriza ku butya bwe yatandise okuyiiya oluyimba oluwoomu bwe ruti. Nategeezebbwako nti buli muntu ali mu kisaawe ky'okuyimba aliko eyamukumaakuma okujja naye agezesa eddoboozi lye okukakasa nti oba muddali n'amweyimirira. Mu kisaawe kino ndiko omusajja gwe nnokkoddeyo mu butongole, ono ye Prince Joe Paul Kafeero. Ono asikiriza bangi mu kisaawe kino olw'ennyimba ze yayimbanga kubanga oluyimba lwe wadde nga lwa myaka bufugunye giyise naye bw'oluwulira kati lubanga olwakafuluma. Ono nno anajjukirwa nnyo mu kisaawe ky'okuyimba wano. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 12 Julayi wa 1907 era we bwali bwe buti ennaku z'omwezi nga 16 Meeyi wa 2007 amawulire gaatandika okusaasaanira ku mitimbagano egy'enjawulo ng'omukulu bwakkiridde ewa Ssenkaaba gy'alimiranga na biwoobe awamu n'okwaziirana buli omu nga yeebuuza ku lumbe ekyo olumazizza omukulu eno emmere ewooma. Yayimba ennyimba nnyingi ezikwata kufa nga tekikulobera na kulowooza nti olumbe luyinza okumwanguya bwe ruti. Yafiira ku myaka nga 36 gyokka wamma ensi n'ebona emiwabo. Ono mu bingi bye yali yeenyumirizaamu ng'agamba nti y'omwenge agweyagaliramu era talinako kyagugambako. Omukulu Prince Joe Paul Kafeero anajjukirwa nnyo mu kisaawe ky'okuyimba wadde nga si ye yakitandikawo naye mu buwangaazi bwakyo mpagiruwaga nnyo. Jamii Radio Uganda.